Tuli ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News naye nda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okubibaza mwebale genda maaso n'okubira nti mutugoberera. Tuli ku mukutu gwaffe ogwa TikTok nga kwotadde ne YouTube gwe wenna atulaba genda maaso ogende okubira nti otugoberera ate ne twebaza mwenna bagenda maaso n'okubira nti mutugoberera era njagala okutegeeza nti gwe wenna muna Uganda ali eyo nga oyagala kukyusa embeera ekitongole kya Fidelity Investment Group kino nno kyazze kulwammwe kyusooka kusomesa osooka okubeera nti okiyingire nga naawe wennyini weesiimidde era gwe genda ku YouTube osobole okubeera nti otugoberera saako ne YouTube nayo ogende maaso n'okubira nti otugoberera. Tulina amawulire mangi oba oliawo okwetooloola eggwanga abangi mwege muyinza okubeera nti mubuusa amaaso wano no tuzze tubeere nga tugabawa waliwo era nga mu kaseera kano kantandike n'ekirwadde ekya Ebola. Bingi ebizze biyitiŋŋana ku kirwadde kino ekya Ebola nga bwe tugenda okugenda mu kalantiini era nga bwe bagenda okuggala amasomero era nga nti ku Lwokutaano. Kati nno kino nno kizzeewo wakati w'obutambi obugenda mu maaso n'okubira nti butambuzibwa eri abantu oba oliawo abali ku mutimbagano nga bagamba nti Museveni yagambye nti amasomero gagenda kubeera nti gaggalwawo ku lunaku olwokutaano era abantu mugende ku lunaku olwo mugjeyo abaana bammwe. Naye nga nze njagala okutegeeza gwe wenna ali ku mukutu guno ogwa The Standard News nti bukyanga Ebola ajja mu Uganda tetugendangako mu kalantiini wadde tebaggalangawo masomero lwa Ebola. Nze ndowooza nti gavumenti oba oliawo erina obusobozi obugenda mu maaso n'okubeera nti ejjawo oba erwanyisa ekirwadde kino eky'Ebola nga tetutute mu kalantiini. Ffenna tujjukira bulungi nti kalantiini twamunozaako era kati bw'oyogera ekigambo kalantiini buli omu waliwo engeri kimujjira mu bwongo. Kalantiini abamu bagamba teri kutambula, teri kukola ki, emmere ekusanga waka, buli kimu kikusanga waka. Yeyo nno gye bayita kalantiini. Obutambi buno nno obugenda mu maaso obukwatibwa omukulembeze w'eggwanga yabwogera ku mulembe ogwali mu COVID-19 nga bagamba nti COVID-19 ono ekyamazima alinga eyali ow'amaanyi ennyo era y'ensonga lwaki ng'eggwanga twasobola okubeera nti tugenda mu kalantiini ate si wano wokka mu ggwanga yattu Uganda naye nga mu kaseera kano gwe wenna atulaba nti nga gavumenti tennaba kubeera nti evaayo mu bulambulukufu kugamba nti tugenda mu kalantiini era tutunuulidde minisitule y'ebyobulamu wadde nga keesi bwe bukeredde olunaku olwaleero nga keesi z'abantu abooliawo abalina Ebola batuuse ku 15 naye nga njagala okutegeeza gwe wenna atulaba nti keesi zino oba oliawo poliisi oba gavumenti akyalina obusobozi naddala minisitule y'ebyobulamu evuddeyo n'egamba tugobereze SOPs. SOPs bakitegeeza ki? Nti tugende mu maaso n'okubeera nti tuzigoberera. Gwe wenna naaba engalo kozesa sabbuuni mbu ye Ebola tagenda kubeera nti ajja. Ate njagala okutegeeza nti Ebola ono okumanyanga gavumenti ezze emulwanyisa nti Ebola atandikira mu bitundu by'e Congo gy'ava era nti Ebola ono okujja mu Uganda awali munnansi w'eggwanga erya Congo eyajja naye n'afiira mu ddwaliro kufa mu ddwaliro ne bakizuula nti alina Ebola. Ebola ono lwakyali nnyo mu ggwanga ly'e Congo kuba olw'okuba nti bo nga bo bannansi b'eggwanga lya Congo bali enkima ate bagamba nti enkima oba Ebola aviira ddala mu nkima nga gavumenti y'e Congo tennaba kuvaayo kulaalika abantu baayo nti bannaaye temulya nkima. Kati nga n'olwekyo tukyalina okugenda mu maaso n'okubeera nti nga enkima balina okuteekawo etteeka eri abantu naddala ab'e Congo okubeera nti enkima zino bakoma okuzirya ate oba si kyo balekeraawo okubeera nti bazeeriraanya. Gavumenti yerina okuteeka amaanyi mu nkima mu bantu baayo ey'e Congo balwanyise okulaba ng'enkima zino tebagenda maaso n'okubeera nti bazirya. Ffenna tujjukira bulungi buli kirwadde kya Ebola
bwe kijja mu ggwanga Uganda kitandikira mu Congo. Congo ono ate ye tuli ku muliraano, ate Congo ejjudde ebibira, ate Congo erimu enkima eziwera. Kale kwegamba abantu beeno bawaliriza olw'okuba nti Congo tumanyi bulungi alimu nnyo gold, ate nga enkima zo ffe wano tuzitya, naye ate eri zo bazikwata ne bazikola ki, ne bazirya. Kati Ebola yensonga lwaki mu ggwanga lya Congo keesi zikyali nnyingi, nti abantu baayo basinga kufa nnyo Ebola. Wabula ndowooza tusuubira nti mu Congo nga gavumenti ejja gezaako erwanagane n'abantu bano okulaba nga Ebola abavaamu. Ebola ono agenda mu maaso n'okubira nti abavaamu, abantu beeno bagende mu maaso n'okubira nti bafuna obujjanjabi obuwerako, ate basobole okubeera nti nze kye nandirowoozezza nti gavumenti ya Congo ba ekwatagane n'abantu ab'enjawulo okubeera nti bajjawo ekirwadde kya Ebola. Yensonga lwaki Ebola tasobola kumala gava mu ggwanga lya Congo. Era mwenna abagamba nti tugenda ku muggalo, ng'omuggalo tebannaba kubeera nti gavumenti eguleeta, bonna abali mu kutambuza obutambi batambuza butambi bw'omukunzi w'eggwanga. Ngenzeko nkunoonyeze obumu ku butambi bwe bagenda mu maaso n'okubeera nti batambuza. Buno bwe bugamba nti tugenda ku muggalo, simanyi tugenda ku ki, simanyi tugenda ku ki, nga sikalaba akatambi nga sikalaba. Naye nga kyekyo kyenyinza obbagamba nti akatambi kano ke bagenda mu maaso n'okubeera nti basaasaanya, okubeera nti bo nga bo bagamba nti omukulembeze w'eggwanga yagenda mu maaso okwogera nti tugenda ku muggalo, naye nga ogwo omuggalo tebannaba kubeera nti guteekebwa mu nkola. Nga gavumenti egamba nti ye erina obusobozi, erina amaanyi, agenda mu maaso n'okulwanyisa ekirwadde kino eri abantu ba bulijjo. Awo nno oba oli awo nga tuvuddewo nga tugenzeeko mu nsonga endala. Manyi wano nabagamba nti mbawa amawulire okwetoloola eggwanga na buli kimu oba oli awo ekigenda mu maaso kyennyinza okubeera nti nkibawa. Mu kaseera kano we twogera wano bali mu kulayiza oba bali mu kwekenneenya baminisita. Waliwo minisita eyatazze era ng'ono kigambibwa okubeera nti teyabawadde ensonga oba empapula zaabwe, kisoboka okuba nga oba oli awo za kiboggwe, nga tebannaba kubeera nti bavaayo kujja kuzireeta. Abamu ne bagamba baweemu akadde batereze empapula zaabwe. Njagala okutegeeza ggwe Munnayuganda ali eyo andaba nti baminisita abamu ku be bagenze mu maaso n'okubeera nti basunsulwa, abamu ku abo baamaliriza okubeera nti basunsulwa. Wabula minisita njagala okutegeeza kabi ekyofa togabye, yavuddeyo ye nga ye n'agamba nti naye wadde mufunye obwa minisita naye amalala mugaleeta empola. Bino nno abangi balowoozezza nti oba Kabuye Kyofa ali mu kugamba omubaka ow'e Masaka Justin Nameere nti nga bagamba nti alina amalala mangi, olwedde bo badde ba minisita era baabisookamu. Kati nno wano nno omukulu ono Kabuye Kyofa togabye yavuddeyo bw'atyo n'ayambalira baminisita bagamba nti baleese amaalo mu kabinenti. Ye yagayise maalo. Kabuye Kyofa ono yagayise amaalo. Kabuye Kyofa togabye nga ye minisita omubeezi owa Kampala, era ndowooza byakoze ate nga ye mubaka omulonde owa disitulikiti ya Nakaseke Central, ye Nakaseke, nga ono
wakati mu kugenda maaso n'okubeera nti balayiro basunsulwa mu kakiiko era ono ye alinga eyayiseewo kuba ye yali yasoma ebitabo byasinga yali teyayitawo osanga yandibadde taweebwa mukisa guno kubeera ku kabinenti ey'omukulembeze w'eggwanga ate nga ye minisita omulonde ate nga ye mubaka omulonde owa Nakaseke Central kansubire nti ab'e Nakaseke ayinza obbakola obulungi omanyi abamu bagenda ne babalonda kwegamba ne batadda ne babeera eyo ne bakola ebyabwe naye nga mu kaseera kano nga bo abantu oba oli awo ssekinnoomu bavaayo ne bagamba nti naye ddala ono ddala waffe ono si waffe ono ddala waffe ono si waffe kati nno minisita guno nno ekinono kisanja kyakubiri ng'atuula ku kabinenti ng'atuula ku kabinenti ey'omukulembeze eya Uganda be bamu ku abateeseza eggwanga era nga ono ali mu Kampala mwagenda maaso n'okubeera nti ateeseza ono nno nga yakamala okubeera nti asunsulwa yagambye naye bannaaye mmwe abajja n'amalala kiki ffe obwa minisita tububaddemu ebbanga naye tetuyina malala kati nze nsaasira omuntu ajja mu palamenti n'ajja mu kabinenti ng'ayina amalala si ge gakulembeza okukola kwe kugenda maaso n'okubeera nti kukulembeza naye gwe bw'onooleeta amalala mu palamenti eno oba mu kabinenti eno ogenda kwesula wekka ekigo nga tewali akukase byebyo n'ebigambo by'omukulu ono minisita Kabuye Kyofa Togabye ow'e Nakaseke agenda maaso n'okubeera nti alagenda abaako ne babaka banne oba baminisita banne era babaka kuba abamu baweereddwa obubaka bwa palamenti baweereddwa obwa kabinenti okubeera nti amalala tegakulembeza kigo wadde nga muli baminisita naye mujje empola wadde nga muli kino naye mujje empola ffe eno gye tuliyo olw'ensonga nti abantu baatulonda ate tumanyi engeri gye tubadde tukulembeza obukulembeze buno oyo nno ye omukulu ono Kabuye Kyofa Togabye njagala nkube Kabuye Kyofa Togabye byabadde mu bubaka bwe byabadde agenda mu maaso n'okwogera eri abantu awulira kundi tubaddeyo mubisigale kye muli mubeere n'abantu fe abamu okutambula ne tuyita mu kibuga omwo nga abayaaye bakyakukubira ku nduulu mbadde n'omukadde wange gwe neegomba ennyo Muzeeyi Matiya Kasaija mwalabye kulewezeza emyaka 82 ng'omusanga mujja muno tomanya nti olina minisita wa finance mulamba akwatidde eggwanga okumala emyaka 15 nga minisita wa finance ninga mulaba mujja mwewandege olaba bulanuga ogenda okola ka CM n'omanya nti minisita wa finance akola ki agenda bannanga amalala mabi mubonyabonyeza abantu abamu bamazeeko eddembe tebakyasobola na kutambula ogombe please amaalo gammwe mugalekeeka ebyo byonna agamalala ago n'amaalo n'okutambula nga wenna weewanise tebirina kye bikyusa abantu baagala birala omukulu ate yabalabudde tulabudde oba baabitegedde simanyi naye nze akagambo kye yagambye nti I'm going to sack you bwe naatuuka ewuwo ng'abantu baavu mukwemu amalala mugende mukolera abantu baffe mupulayizinga abantu baffe muwulirize abantu bwe tunaamanya abantu bye baagala tujja tambula abantu tebaagala eyo flamboyance tebaagala bitiibwa ffenna tugende nga tubalengera nti tuli waggulu bukkakkana munnanga okola bulungi ate emirimu gikokola ki kikwanguyira byebyo nno byebimu ku byayogedde ng'agamba nti amalala mabi era nti gwe wenna alina amalala ekyamazima lukukeeredde ate ng'omukulembeze w'eggwanga yabagambye nti teri kubeera nti teri kuleeta malala wano wabula mugende maaso n'okubeera nti mukolera abantu abo abaabatuma abo be mwalonda ebyo nno bye bigenda maaso mu nkambi eyo eya Kyofa Togabye abamu nno balowoozezza nti ono nayinza okuba yawalampye mu be yawalampyemu munne minisita munne essaawa zino nga gwe mulundi gwe okusobola okufuuka okubeera
okufuuka minisita Namere naye nkakasa nti naye bw'aba yawulidde ebigambo bye wayogedde nze nange ndi ku ebyo kuba mifati munjogerayo abasinga bakitapuse bwe batyo so sinze naye bakitapuse bwe batyo nti omukulu ono ayinza okuba yagambye aliwa ono nnyo nkuganye ngenda kubeera nga nkuwa amawulire ag'enjawulo akolagana ku bitundu byaffe kati nno awetogera kati nga abakungu okuva mu poliisi ya Uganda abamu betubadde twegomba ennyo bagenze maaso n'okubeera nti bawummula emirimu gyabwe era nga bano balindirira omukulembeze w'eggwanga ateeke omukono mu kuwummula kwabwe era oba oli awo singa gisoboka bw'oba abawaayo akasiimo agende maaso n'okubeera nti akabawa kubanga bo bambi abakulu bano bakoledde eggwanga emirimu egy'enjawulo ate nga ekyamazima buli kimu oba oli awo kibadde kirina engeri gye kikyambulamu ate nga bingi bye bakoze kakati nno abakulu bano balinga 10 abasinga bali ku ddala lya jeno abasinga bali ku ddala lya jeno abasinga bali ku assistant IGP ndowooza eddala lisembayo IGP eddala lisembayo naye bufuuka ku assistant oba kumpi obanga IGP mulamba kakati nno abantu bano essaawa yonna bagenda kubeera nti bawummula emirimu gyabwe egy'okubeera nti bakoma okubeera mu nsiike bagende basinkane abatuuze oba bagende basinkane ekyalo kuliko owange bagende kubeera nti basinkane ekyalo nabo babeere mu mbeera ez'abantu aba bulijjo ate nga bo nabo kati bafuuke abantu ba bulijjo mu ngeri oba oli awo gye baddukanyaamu emirimu gyabwe abamu ku be bawummudde be bano ffenna tukimanyi bulungi kuliko Moses Kafeero Kabugo ng'ono ye HR Development and Training Kabugo ono Kafeero ffenna tumumanyi yabe yadumirako e Kampala bw'atyo n'avaayo n'addako ewalala kati nno naye mu kaseera kano bagenda kubeera nti awummula emirimu gye egy'obusirikale kitegeeza nti babawezezza emyaka kumpi 65 egya gavumenti egy'ensalasalira nga bo gye bawummula naye neebuuza abamu bawummula ate abalala balemedde mu ntebe kale kwegamba byonna byewuunyisa byonna byewuunyisa omukulu omulala agenda okuwummula ye Dr. Hadija Namutebi olweno ali ku ddaala lya AIGP kumpi abasinga bano bonna ba AIGP ba assistant kati nno ono Namutebi abadde mu kitongole kya welfare production and sports ebyekulya entambuza y'emirimu n'ebyemizannyo mu poliisi ono nno yabadde abikwasaganya era mu kaseera kano naye wuuyo agenda kubeera nti awummula omukulu omulala ye Erasmus Twaluhukwa ng'ono Director Research and Planning naye nno wuuno bonna bagenda kubeera nti bawummula naye neebuuza bagenda kubeera batya omanyi abantu bano ekyamazima bagenda mu maaso omanyi bwoddako mu society bw'omanya engeri entambula gyeba erimu ate bano nno basobola okubeera nti baddamu okubawa emirimu emirala singa babeera nga babadde bakoze bulungi wadde nga bagenda mu mirimu gyabwe naye nga bagenda kubeera nti bakoze bulungi nga bo era ti mu kaseera kano tebamanyi ki kye bagenda kubeera nti bakola naye byonna tujja kubeera nga tubibatuusaako omukulu omulala ye AIGP Felix Balyamusaki ono naye agenda kubeera nti awummula ng'ono n'abadde Head Directorate of ICT kwegamba ebyempuliziganya ebyo weebityo ono nno naye agenda kubeera nga awummula okubeera nti agenda mu nsi
okufuuka omuntu wa bulijjo akakalabye emirimu gye ate nga babadde bawereza eggwanga era ke kaseera nabo nga bba abantu bagende mu maaso n'okubeera nti ekyamazima babaako n'engeri oba oliawo gye batambuzaamu emirimu mu ggwanga muba oliawo babeere nga bawumudde emirimu gyabwe mu butongole ate nga buli omu nga yeebuuza ki ekiddako ki kye ŋŋenda okubeera nti nkola eyo yonna gye mbandaze be bano nno abagenda maaso n'okubeera nti bawummula. Omukulu omulala ye Brigadier General Jesse Kamunanwire amanya mugawulira era temuŋŋamba nti bannaye amanya ate ng'ogasoma bulala. Be bano be bagenda okubeera nti bawummula nga ye Brigadier General Jesse Kamunanwire ng'ono ye Human Resource Administration ono naye agenda kubeera nti awummula emirimu gye. Bano nno bakulu omukulu omulala ye AIGP David Waswa Sengendo counterterrorism. Counterterrorism eno be mulaba bano abambala bulaaka. Bamubalaba abasirikale abambala bulaaka egamba nga abasirikale bano poliisi erimu ebika enamu Field Force Unity be bano abambala ebibomboola ebya bbulu kati counterterrorism eno be bano abambala ebya bulaaka gedegede. Bulaaka ndoza mubalaba abamu ababeera oluusi nga bakuuma abakungu abalala babeera oluusi nga mu makampuni ag'enjawulo awe bayita counterterrorism. Be mulaba abo abambadde ebigoye ebyo naddala uniform ezo. Omukulu omulala ye AIGP Lawrence Niwabiine ono traffic and road safety ono nno fena Niwabiine tumumanyi bulungi wa byantambula ye nga ye ali mu kitongole ky'ebyentambula naddala traffic police be bonno abagenda maaso n'okubeera nti nga bawummula emirimu gyabwe. Abakulu bano nage bali 10 be bagenda maaso n'okubeera nti bawummula emirimu gyabwe naye kintu tetunnaba kutegeera bagenda kuwummulirawa poliisi egenda Museveni ajja kuvaayo oba oliawo alambulule na bifo gye bagenda okubeera nti. Omulala ye AIGP John Nuwagira ye Director Field Force Unit. Field Force Unity FFU kati kye kitongole kino eky'abasirikale aba bbulu abambala ebibomboola ebya bbulu kwegamba bo bajja mu kaseera ka bujagalalo kwegamba military bwe batezze bano bennyini be bajjawo abo Field Force Unity ate bano kwegamba oluusi basobola n'obagamba mujje tubambaze eza military kuba obusungu mwe mulina bungi ne babambaza yeyo no Field Force Unity bano abambala ebibombola bano kale ababeerawo ku nsasagge okuleka nga yawula poliisi eyakaki eyakaki yo ya mirembe esobola okukwata jeeke mu mpola naye ate bano aba Field Force Unity bo n'okutika kabangali bakukatikkako nga empale baziwanise mu bbanga bebonno aba Field Force Unity ono mukulu waabwe yagenda okubeera nga awummula. Omulala ye AIGP Stephen Tanui Director Fire and Rescue Service. Tanui abasinga tumumanyi oyo ye yabeerako yakulirako ko KMP Commander Kampala Metropolitan Police Commander nga yagikulira n'avaayo n'agenda mu kitongole ekirala kale kwegamba bingi byaze akola era mu kiseera kye yali ya poliisi yali tayagala kubeera nti abasirikale bano bagenda maaso n'okutulugunya abantu era nga ye ekikwatagana n'okubeera nti omuntu wa wansi atulugunyizibwa. Omukulu ono yasitukirangamu nnyo najja abeere nga ataasa abantu era njijukira bulungi waliwo ko kesi yaliko mu bitundu eby'ematugga ffenna tujjuka bulungi nti abafamile basuulirwa omulambo wano poliisi ono era omukulu ono yakulembera mu ttiimu n'ayera buli musikale yenna eyali ku poliisi eno n'abamu ne bagenda maaso n'okubeera nti baggalibwa olw'ensonga nti baali bamaze okubeera nti babeemulugunyako ku ngeri gye batulugunyaamu abantu ebyo nno
be bamu ku abo bagenda mu maaso n'okubeera nti bagenda kuwummuzibwa olunaku gye tugenda okubeera nti tulubawa era nga ttanu yono bingi polisi nkakasa nti agimazeemu ebbanga era alina experience mu yo era si ye muntu gw'osanga n'omunyooma n'ogamba nti kasajja gwe nsobola okukunyooma ye mukulu ttanu yono era essaawa yonna agenda kubeera nti naye awummula emirimu gye mu butongole nga komanda nti yatambulako mu bintu bingi bwato n'avaayo n'agenda wano bwato n'avaayo n'agenda wano bwato n'avaayo n'agenda wano era nga mu kaseera kano alindiriddwa kubeera nti awummula ngenda kukuwuliramu engeri gye bafunamu akasiimo kaabwe omukulu omulala ye AIGP Barodo Bamunoba political commissioner ono political ndaba commissariat oba kyekyo ekigambo naye omukulu ono agenda kubeera nti awummula emirimu gye mu butongole okubeera nti asavinga eggwanga ate njagala okutegeeza gwandaba nti abakulu bano bwe bawummula bafuna akasiimo ate ne basigala nga bali ku musaala gwa gavumenti okutuuka nga bafudde oba oli awo bwe baba bakyali balamu ate ne bwe baba bafudde wabeerawo akasiimo akasigala nga katambula eri famire zaabwe kuba baba basavinga eggwanga ate babeera bagenda mu maaso n'okubeera nti ng'eggwanga abaana baabwe nabo basigala baliyagaliramu olwakitabo okugenda maaso okubeera nti bafuna akasiimo kitabo ke yagenda maaso n'okubeera nti akolerera era waliwo ekitabo kituuka akasiimo kaabwe ne kakola ki ne kaggwako naye nga tujjukira bulungi nti nakati waliwo abafedda abana bagenda maaso n'okubeera nti bafuna akasiimo okubeebaza mwebale genda maaso n'otukolera mwebale genda maaso n'okukola kino ebyo nno oba oli awo nabyo nga byo bye bigenda mu maaso n'okubeera nti omuntu yenna agende mu maaso n'okubeera nti yeyagalira mu ggwanga Uganda wakati mu kubeera nti afuna akasiimo ke wakati mu kubeera nti abaako n'engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe okubeera nti kuba kati nyinza okugamba nti omuntu alina okubasiibula ye Pulezidenti Museveni yalina okubasiibula yalina okubawa akasiimo okubeera nti bamuli naye nga asiimiddwa aba asobola okubeera nti ayingira woofiisi nga tujjukira bulungi Abbas Byakagaba ye muduumizi wa poliisi ono nno yali awummudde n'akomezebwawo okubeera nti agende mu maaso n'okukulembera ekitongole kya poliisi eky'ebyokwerinda olw'okuba nti bingi bye yakola mu kiseera kye era n'akomezebwa n'agamba mukulu waliwo kicuba wano bano abasikale sibeesiga jangu gwe obeera omuduumizi wa poliisi ne bamujja ku katebe ne bamukomyawo mu woofiisi agende mu maaso n'okubeera nti akola ki agenda maaso n'okulembera poliisi ya Uganda abo nno be bamu oba oli awo bensobodde okubeera nga nkufunne n'abalala abanaagenda maaso n'okuwummula tugenda kubeera nga tubabawa wano ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News nange The Element Man muzzukulu wa Mugema wano nno ekyamazima sigenda kubeera nga nsukkawo wano mbaagaliza olunaku olulungi era Mukama nkakasa ajja kubeera nti abakuuma bulungi era mu mbeera eyo wano mba sisobola kubeera nga nsukkawo.